poliisi enansana Ganda eri ku muyiggo gw'abazigu abayingiridde banka ya St Jude Sacco esangibwa ku kyalo kino ne babulawo n'emmundu 2 ez'abakuumi ba banka eno. Ow'ebyokwerinda ku kyalo kino Muyimbwa Christopher agambye nti abazigu babadde n'ebijambiya wamu n'emiggo balumbye abakuumi b'akabbanka kano aka St Jude Sacco mu kiro ekikesezza leero nga bano babanyazeeko emmundu yadde ng'emmundu emu bagisudde ate oluvannyuma. Twalumbiddwa abajambula ababadde abangi ddala nga bagalidde ebiggo n'amayinja n'ebiso ne balumbagana abakuumi baffe abakuuma ku St Jude Sacco ne bakuba abakuumi 2 abasangiddwawo ne babalumya nnyo bali mu mbeera mbi nnyo abo batwaliddwa 99 okulaba nga bafuna obujjanjabi. Emmundu 2 ezabadde zitwaliddwa emu esobodde okufunibwa so nga tebannaba kudduka osi waffe yasoose kulwana bwezingirire n'agenda n'abaŋŋanga n'akuba amasasi mu bbanga ne balyoka badduka. Seefu ennene erabika nti yabalemeredde naye ng'ebintu ebirala byonna babyonoonye. Musaza Buddu abaddewo obunkenke ku ssomero lya gavumenti erya St Matia Mulumba Budda Primary ekisojja omugombola y'ekibinge mu disitulikiti ey'Ebukomansimbi ab'olukiiko lw'abazadde bwe basazeeko essomero eryo ne bawamba yafeesi ey'omukulu w'essomero nga baagala asibemu ebyabaviire era poliisi emutaasiza n'emuggyawo. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Abazadde abasazeeko essomero eryo bebo abatuula ku lukiiko olufuzi olw'essomero eryo erya St Matia Mulumba Budda Primary School era tebakkiriza mukulu wa ssomero eryo Nakalema Mmole kulinnya kigere kye mu yafeesi akola emirimu gye nga bulijjo. Abamu ku bazadde bagambye nti bakooye okutunula obutunuzi ng'essomero lyabwe ligwa abaana ne batuuka n'okuliddukamu nga kyokka omukulu oyo ye yeesirikidde. Bawadde ensonga endala nti talagana bwerufu ssente zonna gavumenti zeebasindikira azikozesa nga bw'ayagala nga kyokka wadde baamuloopa dda mu bakamaabe abatwala ebyenjigiriza n'ensonga eyo tebaagitwala nga kikulu y'ensonga lwaki basazeewo bo bamwegobere. Essomero lyaffe lirimu abaana abagendaga mu bina ijjawo kati ali mu baana nga 10 essomero asola suule. Omwaka oguwedde yatuuza abaana 4 mu P7 alina olw'ensonga eyo ne tulakanga essomero lyaffe abazadde nga bandibubira ssente wa PTA naye essomero lyaffe osazeewo lisuulire ddala musajja gwe olya kimu ne administration kati ensonga eyo ne ntandika okuwandika abaluwa ne ngaweereza ewa DEO ziwa n'ansuubiza nti omukulu agenda mukyusa. Bwe yatuusa n'agamba nti ate ngenda mukyusa ku Mmande ate lwakubiri nga mpulira nnyongerayo. Bwe bati bamukyusa lwa leero situgenda kuva wano olwezi n'abannaku 3 tugumbye wano. Ab'ebyokwerinda balabye embeera egenda kusajjuka nga waliwo aboolekedde okukosebwa n'essomero likosebwe kwe kusalawo okubiyingiramu era omukulu w'essomero eryo aggiddwawo mu bukuumi obw'amaanyi ng'amyuka RDC Salon Kalema Fred Paxi ebyo byonna abikakasizza n'ategeeza nti omukulu oyo atwaliddwa abeeko ensonga za nnyonnyola omuli okutunda ku bimu ku bintu by'essomero kyokka n'agumya abazadde nti embeera ezze mu nteeko era abayizi basoma bulungi nga bagenda kugikwata kisajja kikulu. Abaana baffe abasomera wano ate tebalina kukosebwa ku bintu byonna ebyetaaga okunnyonnyola. Tulaba nga tutuula tusala empenda butya bwe tuyinza okugunjula ensonga ze era omukulu w'essomero ye agenze annyonnyole abakugu be annyonnyole DEO biki ebibaddewo ku ssomero ate oluvannyuma tugenda kuba n'olukiiko olwa management naye nga akakasa abazadde nti essomero lyo mulyeetemu abaana bonna basome oba oli wa ddiini ki oba oli wa ddiini ki mujje mwonna musome tugenda essomero lino lyammwe. Budda Primary School ge gamu ku masomero disitulikiti geetaddeko amaanyi amangi nga ne gye buvuddeko yabawa ekizimbe eky'omulembe ekyazimbibwa ab'amagye mu bikujjuko byabwe ebya Talehe Sita. Babawadde ne ttanka etereka amazzi liita 1 mulamba n'ebintu ebirala bingi era abakulu bagambye nti tebayinza kutunula butunuzi ng'essomero eryo lisaanawo. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebuufu Junior ndi Bukomansimbi. Musaza Mawokota Kyaddaaki omusuubuzi w'omu Kampala Nassa basajja balaba apondoose n'ajjawo sseŋŋenge gwe yabadde asibye okwetolooza ebibanja by'abatuuze mu gombola y'ekitundu mu disitulikiti y'Empigi. Omusasi waffe Patrick Serugo y'abirina. Omusuubuzi w'omu Kampala Haji Nassa basajja balaba yatutte bakanyama
ne basaawa ebirime by'abatuuze ku kyalo Magungu mu muluka gw'Enkasi mu ggombolola y'ekituntu Mawokutampigi n'oluvannyuma ne basiba Sseŋŋenge ne bamwetolooza ebibanja by'abatuuze biwezaako eka za 20 ng'omusuubuzi agamba nti ettaka lirye ekyawaliriza abatuuze b'ekyalo Magungu nga beegattiddwako ssentebe w'eggombolola y'ekituntu Nalima Godfrey okuwanvuya ku maloboozi era abatuuze beesitudde ne bagenda ku kitebe kya disitulikiti y'Empigi ne beekubira enduulu eri omumyuka wa RDC w'Empigi Saadi Mwanje Muteesaasira nga mu lukiiko olwo omusuubuzi Nassa Basajja Balaba ofiisi ya RDC yamuyise naye n'alwetabamu. Abatuuze b'ekyalo ekyo Magungu mu nnaku ey'ekitalo baalumirizza Nassa Basajja Balaba obutabeebuuzaako oluvannyuma lw'okugula eka z'ettaka 222 ng'ate bamaze ebbanga ddene ku bibanja n'ekirala ne bamunenya okubuuka ettaka lye yaguze n'ayingira mu bibanja byabwe. Kyokka CBS bwe yayogeddeko ne Nassa Basajja Balaba oluvannyuma lw'olukiiko olwo yategeeza nti ensonga zonna zaabadde ziwedde. Kati Basajja Balaba agenze mu kitundu ekyo n'alagira abakozi be ne bakuulayo ebikondo ne Sseŋŋenge waako okuva mu bibanja byabadde ayingiridde n'aliyirira n'abatuuze olw'emmere yaabwe gye yasaayesaaye. Ssentebe w'omuluka gw'Enkasi Kituntu Mawokota Dominico Sennoga asabye abagula ettaka nti basookenga kwebuuza ku baabukiiko omuli n'akakiiko aka LC2. Bafunye ebyapa byabwe bya yiika 5 era abavuddewo nga bali mu ssanyu era n'abantu n'abamu ku bali ku bibanja batandikiddwa okupimibwa nga bakkaanya bulungi katusuubire nti kati embeera ezze mu nteeko. Kuba CBS nze Patrick Serugo. Mu ssaza Buddu Kyaddaaki disitulikiti y'e Kalungu etandise okutongoza amasomero agaddabiriziddwa mu mwaka ogw'ebyensimbi guno, kyokka abakulu b'amasomero abamu balaajana olw'akabuyonjo ezajjula edda mu masomero gaabwe. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'abirina. Gavumenti mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogunaatera okukomekkerezebwa yawa disitulikiti y'e Kalungu ensimbi ezireyo mu buwumbi 2 n'obukadde 600 mu kitongole eky'ebyenjigiriza okuddaabiriza amasomero agali mu mbeera embi, era abakulu e Kalungu balondobayo amasomero 21 ag'okuddaabiriza ssaako okuzimbirayo kaabuyonjo ate amalala ebizimbe ebipya ddala. Era w'owulirira bino ebizimbe ebimu bamaze okubijjako engalo bakontulakita ng'omulimu gw'okutongoza pulojekiti zino eziri mu kitongole ky'ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kalungu bagutandikidde ku ssomero lya Kiti Kopu mu ggombolola y'e Bukulula, ssaako Birongo Primary School, kyagambiddwa SS ne kyagambiddwa Primary School gano nga gali mu ggombolola y'e Rwabenge. Ng'enteekateeka eno abamu ku bazadde n'abatuuze mu disitulikiti y'e Kalungu bagisanyukidde, ate abandi balaze ebimu ku byetaaga okutereezebwa. Semanda Matia ono nga ye mukulu w'essomero lya gavumenti erya St. Joseph Birongo Primary School asinzidde wano ne yeebaza abakulu olw'okulowooza ku ssomero lino ne badiddaabiriza. Kyokka Semanda Matia ategeezezza nti bakyalina ekizibu eky'ebizimbe ebikutte mu mbinabina ebikyali ku ssomero lino ssaako kaabuyonjo eyajjula edda. Toyi y'ebirongo bwe baagiwa baagissaako we bakuŋŋaanira bangi. Laale bwe zijja zibeera birongo, bw'eba nnaku za kalema amasomero gonna gakuŋŋaanira birongo, bwe giba emipiira gikuŋŋaanira birongo, olw'essande babeera birongo. Anyize nebba ne mukazi we bajja ne bawummulira mu kisaawe ebirongo ne beeyambisa toyi zaffe mu budde obwo ne zijjula era zaakaddiwa lwa population. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kalungu Nakanwagi Silivia Grace yeebazizza gavumenti olw'okulowooza ku disitulikiti y'e Kalungu n'agamba nti amasomero mangi gabadde gakutte mu mbinabina, kyokka nti agamu bagaddaabiriza nga ne mu financial year ejja basuubira okuddaabiriza amasomero agawerako. Bw'atyo kwe kusaba abazadde ssaako abasomesa n'abayizi okukozesa obulungi ebizimbe bino disitulikiti byeddaabiriza. Tuli kyagambiddwa amasomero gaffe 2 erya primary n'erya secondary gonna tuddaabiriza ebizimbe by'abazadde ebyasookawo bibadde mu mbeera embi, kati nga biri mu mbeera ennungi. N'olwekyo nno twebaza gavumenti yaffe etuweereza ensimbi ne tusobola okutereeza abaana bwe bagenda okusomera. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu.
Musaza Maogola district y'Essembabule eyisizza embalirira yaayo ey'omwaka gw'ebyensimbi 2025-26 nga yakuwa emmente ensimbi obuwumbi 46 mu obukadde 612 era ng'eno erinnyeko ku y'omwaka oguwedde eyali ey'obuwumbi 41 mu obukadde 4. Bw'abadde ng'asoma embalirira eno avunaanyizibwa ku byensimbi ku lukiiko lwa disitulikiti eno ey'Essembabule era nga yamyuka nnyini ntebe owa disitulikiti y'Essembabule Judy Kiganda Seggayi agambye nti ensimbi ezisinga mu mbalirira eno bagenda kuzijja mu gavumenti eyawakati kubanga nga disitulikiti omusolo gwafa era essira bajja kuliteeka nnyo ku byenjigiriza. Ebisinga okutwala ssente nnyingi ebadde education etutte biliyoni za 22 primary ne secondary. Bwogenda okulaba bibanga ebitundu 47 ku 100 ebya budget. Sectors endala health nayo netwalako zetutte naye health zo zakendeddemu engeri World Bank gye yatujjako obuyambi. Twayinangamu okuzimba health center 3s health center 4s upgrading nite tubiita kubanga tewali zisimbi kyekimu ne irrigation that is production nayo sente zakoze eki zakendedde. Project eyo tugenda kozesa obusente bwaffe obutono wabadde obwa co-funding ate bugezeeko kola irrigation schemes endala kubanga Uganda essaawa eno climatic change ebyo ewatali kufukirira tewali mmere. Omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti y'Essembabule Haji Elias Kasozi agambye nti musanyufu okulaba ng'ensimbi ze babadde bafuna zeeyongeddeko. Nze nga sipiika ni musanyufu olw'ensonga nti sente ze tubali tufuna nga Ssembabule zeeyongeddeko bajeti yaffe eyongeddeko omwaka gwa 2024-2025 bajeti yaffe yali ya buwumbi 4 na kati newankubadde nti ebiteze bweru zatusalako obuyambi naye bajeti yaffe evudde ku buwumbi 40 negenda ku buwumbi 46 n'olwekyo nze ni musanyufu nti tuyina we tutambuddeko situzze mabega newankubadde gavumenti y'abaceruppe yatusazeeko sente. Nnyini ntebe wa disitulikiti ey'Essembabule Patrick Nkalubo yeeyanzizza Ssaabasajja olw'okukubiriza abantu okusimba emmwanyi era asabye abantu bonna obutaddirira wabula n'atyamu olw'okuba nti bafuna ensimbi ntono okuzimba amasomero n'asaba gavumenti ebongeze ku nsimbi ezirimu amakubo. Kubiriza bannayuganda bannange bannassembabule bannange ayina wasobola okulima musimbe mmwanyi okozese obudde buno obw'enkuba kulaba kubanga bw'okungula obukadde nga 10 oba ebikadde 200 ng'obujje mu ttaka lya yiika nga 10 oba yiika 15 osobola n'okuweereza abaana emirimu ne babeera abasuubuzi kubanga abagagga bonna babeera mu nsi muno si kugamba nti bonna bakola mirimu gya gavumenti tugyebaza okutulaga ekkuba eryo ate ne twebaza gavumenti ya Buganda okutuwulira obulungi nti emmwanyi terimba era abantu abalimye emmwanyi mu kiseera ekijja bajja kuba bagagga. Nze yama nga nkyali ssentebe w'Essembabule kolagana obulungi ne Buganda Kingdom okulaba nga ssente ze batuleetera ezirimu enguudo zonna zikolebwa bulungi.